Mu byafaayo by'ekkanisa ya Uganda abawula abasinga bayitako mu ttendekero lya Uganda Christian University abangi bamanyi nga UCU. Mu mboozi gye twayizaamu ne Reverend Professor John Mulindwa Kitayimbwa ng'ono yamyuka omumyuka wa Chancellor wa UCU avunaanyizibwa ku bisomesebwa ategeeza nti eri abo abakuliridde mu myaka ettendekero lino bwe baasomerayo nga liyitibwa Bishop Tucker Theological College okutuusa mu 1997 eryafuulibwa University esomesa si bannaddiini bokka wabula n'amasomo amalala. Essomero lino okusooka lyayitibwanga Bishop Tucker Memorial College naye ne lifuuka Bishop Tucker Theological College. Nga mu Theological College muno mwabangulirwangamu ababuulizi b'enjiri, ababuulizi, abasomesa. Professor Kitayimbwa agamba nti omulimu gw'okuzimba Bishop Tucker gwatandika mu mwaka gwa 1996 ate okusomesa ne kutandika mu 1913 olw'obwetaavu bw'abasomesa obwaliwo mu Uganda nga wadde lyali ttendekero ly'abaawule lyasomesanga n'abasomesa okugenda mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo okulwanyisa endwadde y'obutamanya yali esimbye amakanda mu bannansi. Mu mwaka gw'1997 batata baffe abalabirizi bebaga kale tusomesezza abaawule, tusomesezza ababuulizi, ate tukoze omulimu ogw'okubuulira enjiri. Naye okubuulira enjiri kuno kubeerawo ku Sande kwokka kubanga abantu bajja mu makanisa ku Sande. Kati tuyina okutwala enjiri mu bifo ebirala. Mu baasomerako mu Bishop Tucker Theological College ye mulabirizi w'obulabizi bw'emikono owokune yawumula Bishop James William Sebagala ng'agamba yatandika okujiwulira ng'akyali muto ate ne taata we yali omwawule Reverend Asaph Walusimbi yali akulira obusumba bw'e Bugerere ebiseera ebyo naye gye yasomera. Era mu kiseera kye nga ffe tukyali bato ng'ayogera nnyo ku ssomero eryo eritendeka abaawule erya Bishop Tucker Theological College. Ye yasoma myaka egyasatu eyo. Oluvannyuma lw'okusoma obusaveya n'atandika okukola mu ofiisi y'eby'ettaka emikono. Okumala emyaka ebiri Bishop Sebagala yafuna okuyitibwa okugenda okusoma obwawule. Bw'ati ne yeegatta ku Bishop Tucker n'asoma emyaka 3 ng'eno. Yafuluma n'obuyigirize mu ddiini obuli ku ddaala lya diploma. Emyaka 3 gyonna gye namalayo nga nsoma diploma yange mu theology nze nali games minister. Nefuluma mu mwaka ogwo ogwa 1985 netandika okukola ng'omwawule. Nga wayise emyaka ng'aweereza mu bulabizi bw'emikono obwali bwakekutula ku bwennamirembe yaddayo ku UCU okusoma diguli mu mwaka gwa 1997. Mu kiseera ekyo Ssaabalabizi Dr. Livingstone Mpalanyi Nkooyo kati omugenzi nti yakulemberamu enteekateeka era ye yali Chancellor wa UCU eyasooka. Omulabizi waffe yasooka yafuuka Archbishop Nkooyo kati nannonda okubeera omukulu w'abavubuka nembeera omukulu w'abavubuka nembeera omukulu w'ebyettaka ate nga nina n'obusumba. Nabwekityo Bishop Kitayimbwa agamba nti okuva UCU lwe yatandika ne gye buli eno ekoze ky'amaanyi mu kusomesa bannamateeka. Era bw'oba omanyi Uganda Christian University ffe ettendekero eddene erisinga okuba nga lyesomesa bapuliida wano mu Uganda. Ye Bishop Sebagala agamba nti yalondebwa okubeera sipiika ku lukiiko olufuzi olw'abayizi ng'obukulembeze buno bwamuwa okusoomoozebwa okw'amaanyi naddala okuva mu bayizi abaali basoma amateeka nga baagala okulaga nti bo banjawulo. Courses nga eza law zatandika, education yatandika ne courses endala ezayingirawo. Kakati nga guild speaker yasooka akaseera tekaali kangu nnyo kubanga ebintu ffe twali tubitwalanga ekyawule. Sebagala agamba nti ng'amaze okufuna diguli ey'okubiri ku UCU yalondebwa okufuuka omulabirizi w'obulabizi bw'emikono ng'ate awo yaddayo ku UCU ng'olukiiko lw'ennyumba y'abalabirizi lumulonze okubeera ku University Council. Era bwe mbeera ku University Council ate ne bampa obuvunaanyizibwa engeri gye nalina surveying knowledge ne tuba nga twali mu UCU holding company. Ate mu kiseera kikimu nga tuli ku kakiiko aka planning ate ne development aka Uganda Christian University. Professor Monica Kibita ng'agamba yatandika okusomesa mu UCU mu kiseera ekyo mu department y'amawulire nga batandika n'abayizi 25 naye ne bagenda nga beeyongerako. Ne tutandikayo ne masters program, twasooka ne masters program emu ne twongerayo ey'okubiri kati tulina PhD era abaana baffe abasooka tusuubira nti bayinza okumaliriza mu October.
ye Professor Aaron Mushenjezi nga yamyuka Chancellor wa UCU n'omumyuka watwala ebyensimbi n'obukulembeze David Mugawe boogedde ku ngeri UCU gyegassa omutindo ku kisaawe ky'ebyenjigiriza ebya waggulu mu Uganda n'Afrika okutwaliza awamu. University mu Uganda emanyiddwa olwa standard olw'omutindo. Bw'ogenda ku kampasi yaffe Mukono ojja kola nti ewe ekifaananyi kirungi nnyo ekya university. Era nga twenyumirizaamu nnyo ku bayizi baffe ba alumni abali eyo nti bw'ogenda mu offices n'ebitongole ebikulu ne mu gavumenti osangamu abayizi baffe ba alumni nga baweereza. UCU olw'omutindo gweyolesezza mu bbanga lino ekkanisa ya Uganda yagyesigisiza obuvunaanyizibwa obw'okutegeka okulamaga kw'abajulizi ku ludda lw'abakristaayo okw'omwaka guno ng'omulimu guno bakukoze bulungi ddala. Bano bayoyose Namugongo n'atuuka okutemagana wadde ng'ate olw'okubalukawo kw'obulwadde bwa Ebola mu ggwanga gavumenti yayimirizza okulamaga kw'omwaka guno ng'abantu abatonotono be bakkiriziddwa okubaayo. Bw'atyo Ssaabalabizi Dr. Samuel Stephen Kazima Mugalo yabongedde omukisa okuddamu okuteeka omwaka ogujja. Henry Nsubuga yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.